Alright, mawulire si gassanyu n'akamu eri bannankyukakyuka okusingira ddala bannakibiina kya National Unity Platform. Enkya ya leero tukedde n'amawulire ag'ennaku ag'okuviibwako kwa munnankyukakyuka Foot Soldier omukyala amanyikibwa nga Alexandros Marinos. I believe mwena abazze bagoberera ensonga z'enkyukakyuka, you must have seen this lady era ekifaananyi mwakirabako ekyo. This woman trended so much ebiseera we bakwatira ba Foot Soldier, y'omu ku abo abaakwatibwa era ne bamuteeka mu safe house, era bwe yavaayo y'omu ku abo abavaayo ne batestifyinga. Omukyala ono yawalirizibwako lumu n'okweyambula n'alaga obwerere bwe ng'ayagala okulaga ensi abasajja kye baamutuusaako we yali ng'aggaliddwa mu safe house. Era okuva olwo kigambibwa mbu obulamu bwe tebwasigala kye kimu. Abadde mu mbeera mbi, abadde ku kitanda, abadde mu kujjanjabwa. Ekisinga okukwasa ennaku, omukyalo ono yavaayo n'ayogera n'erinnya ly'oyo omwami omu ku abo abaamutuusaako ogw'obuliisamaanyi. Omukyala Wangadya n'avaayo n'agamba mbu ono alimba, naye nga byatuusibwa ku mukyala munne. Imagine, ne yeekubira omulanga eri ensi teyamuwulira. Abamu baamujajinga, but of course I want to applaud the National Unity Platform for standing with her. Ensonga eyamukwasa n'eyamutuusaako ebimuviriddeko okubanga afa kwali kuwagira Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ekibiina kya National Unity Platform engeri gye kiri nti ono abadde munnaawe era nga tebamwegaana, bali mu bulumi obw'enjawulo era basazeewo kubanga bamuwa a befitting send off era program y'okuziika na buli kimu. Tutegeezezza nti olunaku lw'enkya Mande wagenda kubaayo okusaba wali ku kitebe kya National Unity Platform e Kavule. Then ku Tuesday bagenda kubanga bamutwala ewaabwe gy'azaalibwa ate asobole okubanga bamuwummuza ku bijja by'abajjajjaabe. Gye bagenda omuziika bayitawo Rimi Town Council, Bunyangabo District. Omukyalo ono afiiridde maanyi, afudde alaajana. Gwe atannaba kumanya mbeera mukyalo ono gy'abaddemu, I believe you can go and check out a clip. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yatwalako obudde just a few days ago n'agenda okukyalira ku mukyalo ono, naye nga wallahi billahi tallahi yamusanga ali mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu, ng'ali mu maziga ag'ekika ekyawaggulu. Wabula nga bw'okimanyi nti ye aliwo kubanga agumya abo abamenyese, era yagezaako kubanga amugamba ebigambo, words of encouragement, asobole okubanga alwana adde engulu, twongere okulwana. Njagala owulire clip eno omukyalo ono ng'alaajana ng'akulaga nti ali mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. I want you to listen to this clip. Owulirize ebigambo President bye yagezaako mugamba, then tukomewo twongere okudigesting ensonga eno more further. From verse 22-56, we shall only say, may her soul rest in eternal peace. Katuwulirize tukomawo. Omwana badde mwana wange andabira iyo omwana badde afaako. Mwana wange yakula nga talina bulwadde, alabirira abaana babapulaza balina mulimu. Mama, tujja kubiyitamu byonna.
strong. Yakola kyetaagisa. Ogenda kubeera bulungi, ogenda kuwona Marinos. Okay? Kabali bulwadde bubeera manageable. Basobola okumanaginga and live a full life until we leave. All you need is family and we're your family. Holiday. So it should be okay. Ekintu ekisinga okufunyeeko kakati biggest fighter in this case yegwe yaffe tulilayinga kuwulidde kati gwe commander in this fight for Marinos waffe tumwagala layina okukomawo kuba abalabi baffe baagala tulaba mu mbeera eno nga tuli broken ekitegeera baagala kulaba nga tuli broken abalala bakulabeko bagambe tubivuddeko olabe kiyinza okutuukako so tulina obakyalenjinga ekitegeere tulina obakyalenjinga ne tubeerawo lwampaka mu bulamu tubulivinga mu lwampaka owulidde mukwano so better strong. It's all right, okay? It's going to be fine. Don't matter. Bajja kukusengerera egamba omwana kakugamba amuggyemu eyo nani ngamba nedda muleke nange eyo gavumenti ekibankola ku bbange leka omwana wange agende mu maaso bakola kina ebintu byaffe bwena bagitwala biki byawo mu bupangisa nze n'abaana bange yaduka n'okudduka kati mwaka meka simanyi gyali ndikuboonabona Marinos yabadde ayimiridde ku byonna babraza be tebalina mulimu Marinos yabadde ayimiridde. mama Marinos ogenda mulabako ngali strong ng'ateredde kibona byonna muli bakkiriza tulina ffe tuwa amaanyi bange wakati tugumira ku mulwadde waffe abadde tali mwana muwala abadde mwana mulenzi kunze ku byonna. and I've also seen the change already. Mukenge amaani era dokita kuyanziza mukenge era nokubeera bulungi mwe wasebo n'abyayanziza mu byonna. Abaana bange balala baba bali kutya batandise kukyusa amanya lwa Marinos bakuba bonna leba Marinos kati balala batandise kukyusa amanya kutya Marinos mulala kati yakyusa amanya atagala bamuyite Marinos agamba bajja kumunoona. All right. I think you've heard from the mother. President agezezzaako nga bwe kisoboka okuba nga agumya Marinos. Yagezaako okuba nga agumya Marinos. Awo just a few days ago yagendako mu ddwaliro okumukyalirako. Naye ekisinga okwewunyisa gwe ssebo oba nnya bandaba. According to the mother oyo gw'olengera ye maama agambye nti abaana be bonna abasinga bonna famire yonna ebadde eyimirirawo ku mukyalo oyo Marinos. Laba wagendedde okufa bw'abadde afaanana naye nga this was Marinos before nga tannaba tuusibwako bye yatuusibwako. That is how she was. But of course agenza okufa Mukama agenza omujja mu bulamu bw'ensi eno Marinos nga bw'atyo bw'afaanana. Maama we agambye nti baganda be bonna famire yonna ebadde edipendingira ku Marinos ono omugenzi right now. Era n'agamba nti abasajja ba gavumenti baatwala ebintu byabwe byonna baganda ba Marinos bonna abalenzi balina okudduka mu ggwanga because baali babanoonya oba oli awo nabo okubatuusa ku kye batuusizza ku Marinos. Bigambo nga biva mu maama azaala omukyalo oyo. Yabadde amujjanjaba era alwanye akoze buli kisoboka. Wabula njagala okwebaza President. Words of encouragement zaawadde omukyalo ono because waatuukidde omukyalo ono abadde amenyese ng'ali mu maziga. Naye President agenza okuva ku katanda wabadde atudde naye nga mu butuufu she is very strong. Mu bigambo bye agambye abalabe baffe baagala kukozesa kino. Bagamba abalala mulaba omuwagira Bobi Wine ekibatuukako
Yes, indeed, there are some that are going to break down, but I believe so many are going to rise up because of what they did to this woman. Twongera okusaba Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. Nziramu bategeeza enteekateeka z'okusabira omugenzi n'okumuziika zaafulumye, era bakutegeeza gwe atannaba kumanya olunaku olw'Emmande, that is tomorrow. Gwagenda ogiraba ku Monday, kale today wagenda kubaayo vigil sawa 10 ku kitebe kya National Unity Platform e Kavule. Then ku Lwokubiri Tuesday essawa 8 agenda kubanga aziikibwa mu Bunyangabo District Town Council bagita Rimi. I believe so many people are going to bury this woman because trust me, afudde muzira. Era bwe babeera bawanika abazira mu ggwanga Uganda, ono omukyala afudde muzira. Ono omukyala nzijukiza Rita Nabukenya omugenzi. That the fact that she came out and told the world be bamutuusaako kyali kintu kya buzira. Ate n'amentioninga n'abasajja ababiri abaamutuusaako ekyo. Wallahi ya Mungu bakyalya butaala. Akulembera akakiiko k'eddembe ly'obuntu Human Rights Commission Wangadya n'avaayo n'agamba the public nti ono omukyala alimba. So geega mawulire bannaaye, mawulire ga nnaku, bannankyukakyuka bali mu kiyongobero, but of course Mukama Katonda yagaba era yatwala. Abasiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa.